yakufuna nakwana nakwasanga olina n'olubuto. Kale omwami ono mukunfuna mukudduka nga nvudde eri nasulanga mu kibanda kya firimu. Kati awo twesinkanira n'omusajja oyo n'agamba omuwala ono omulungi okubeera ng'osula mu kibanda kya firimu lwaki naye katukufunire ki kyolya. Omusawo lwe yatukebera amala otukebera n'angamba ntuno ki tulina. Nempulira nga kinkubye wala. Yabakebera gwe n'omwana mwonna nga mulina obulwadde. Tumukukomawo nga tuvudde mu ddwaliro nosanga omwami akoze eki agenze ng'ebintu byonna bipakidde mu nyumba. Kasita yamanya nti otegedde nti yabasiiga obulwadde kirabika n'apaakinga ebibye n'ava mu nyumba n'agenda. Kati okuva n'olwo saamanya oba aliriddawa nti mbadde nsaba kunkwatirako okusobola okulabirira ku baana bange bano n'okunkwatirako mu mbeera ey'okusula ne mu mbeera ey'okulya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nkulamusizzaako nnyo munywanyi ateredde obubi obwombo bwewunzika nze muzzukulu wa Kisolo Sonko Muhammad nate okutuusaako emboozi olunaku olwaleero. Tukugamba nga bulijjo subscribinga, likinga, sharinga ate osobola obeera nga okomentinga wansi awo. Mu Gugudu Talent wano tuba tukuwa emboozi ez'enjawulo, tukuwa exclusive stories, celebrity interviews, amawulire agaakagwawo, tukuzza emabega n'olaba biki ebyaliwo byali bitya. Nate olunaku olwaleero nina emboozi ey'enjawulo tutambuliddeko mu bitundu by'eno bweyogerere Kirinnya gye tugenda okubanga tusinkanira omukyala ono maama ayina emirimu gy'atenkanye eno, ayina obuzibu obumutawaanya. Tulabe ate tuyinza bo mulungula tutya otuwe ku magezi gwali eyo n'obuyambi ky'onaaba osobodde kyonna okulaba nga otukwasaganyizaako. Nsanyusa okukulaba oba okusinkana nnyabo. Ojja kwongeza ku ddoboozi akulaba yetaaga okumanya erinnya lyo. Manya gange nzoka obusinga Margaret. N'eddoboozi liri wansi nnyo. Manya gange nzoka obusinga Margaret. Obusinge Margaret. Margaret owanga lino Kirinnya gy'obeera. Ono baby wo? N'omwana wange waliyo n'omulala amuddako. Walina omulala amuddako. Atulaba yali taze okumanya ki ekituleese wano olunaku olwaleero oba lwaki oli ku programu eno. Atulaba programu nti nafuna okutulugunyizibwa mu maka. Ofuna okutulugunyizibwa mu maka. Ofuna okutulugunyizibwa mu maka ate nengatibwako n'okufuna buno obulwadde obwakajja nembeera nga obulwadde COVID. Si COVID. Anti obulwadde ekyo omuntu yeetaaga okutegeera ddala ki. Obulwadde obwa mukenenya. Mukenenya, AIDS, siriimu. So kati ng'omwami eyandibadde nga mbeererawo mu buli kimu n'anzulukako n'agenda. Kati mukudduka n'agenda nembeera mu mbeera yaba nedda okunyamba ne batuuka ne balemererwa nengenda mu kyalo. Mukyalo natuuka ne Kyenzijja okusaba oyongeze ku ddoboozi. Olaba nange ndiwo ne sikuwulira. Yongezako ku ddoboozi omanye nti nkuwulira nze ali wano eno. Kati lwe natuuka mu kyalo ne mtuuka mu mbeera y'okunsosola awatali taata ne babeera mu kunsosola. Kati analiko nyina mukwano gwange gwe bayita Prosi n'ambuuza n'angamba Mama Angel nayo koko ID tunako eno ekibiina kyendabye kiwola ssente naye oba eno ID yimpeereza ku bbaasi tukuwolere ssente okomewo mu kibuga. Kyenakola nga mpeereza omukyalo gwe bayita Prosi ID nga nzikirayo ssente gali $5,000 nga tujja nga tunoonyako ennyumba ya $5,000 nga tujja nga tunoonyako awo akayumba awo nga tandika okukola naye nga ssente za looni. Okuva mu mwezi gwa mukaaga ne kati wenjogerera embeera yagaana ssente nalema okuzizzaayo. Omwana yeetaaga okunywa, yeetaaga okulya, wengezaako okumuwa eddagala alizza nga tanaba kulya. Omwana oyina omu? Nina abaana 3. Bali abaana 3. Waliwo ono n'oyo omulala mukulemererwa nemuzzaayo mu kyalo wa jjajjaawe. Kakati omuntu yeetaaga okumanya emboozi ey'emabega embeera eyaliwo etuuke n'okufoosinga okulaba nga ogenda mu kyalo. Embeera eyaliwo naye lwakuba eddoboozi liri wansi nnyo ye problem. Simanyi oba kinakola amakulu entuva wano nga tebabiwulidde. Yongeza ku ddoboozi mbe nga nkuwulira.
Obuzibu obwaliwo nti okuvaawo ndyoke ngende mu kyalo oluvannyuma lw'okwetegeera tulina obulwadde bwa mukenenya mwami nga ndeseewo n'adduka n'andeka mu nnyumba kati awo naddira mu kyalo. Anti okitegeera otya kijja kitya atuuka okudduka embeera nyumya emboozi eyo akitegeere bulungi? Mu kukitegeera twakitegeerera ku mwana ono nga lwe namuzaala ng'omwami yangamba toyonsa mwana toyonsa mwana ngamubuuza lwaki okuva ku mwana asooka paka ku wookubiri nzizenga ng'amuyonsa lwaki ono twagala muyonse kati kwe kwaviiramu enkaayana kati nga ndaba omwana gwe nazaala nga alina kiro 3.5 nga ndaba agenda akendeerako nga asalawo ono wenyini gwenkutte kati mugenda ng'akendeerako nga we twatuuka mu ddwaliro Mulago omusana n'angamba yeetaaga okutuggyako omusaayi yagamba okutuggyako omusaayi asanga omwana ali positive ng'alina akaleeta mukenenya kwekwaviirako nange okwezuula nti nina. Nga mukenenya ono yavaawa? Mu kulaba okwange kwaviira ku musajja. Lwoviira ku musajja? Kwaviira kubanga yangamba nga toyonsa mwana nga mubuuza lwaki kwe kwaviira okwo. Twatuuka mu ddwaliro nga bamaze okukebera ono ne bamuyita n'agamba nti nze sobola kujjayo eyo omutegeera nti nina akalwadde mulina kansoling kiki gye muyinza okumpa mulina kansoling ki maddamu yakuyombayomba abasa ne bakola ki ne bamuvaako agaka tugenda kutandisa eddagala. Abaana bonna b'oyina ba musajja omu? Bano ababiri. Asooka n'asembayo naye owookubiri wa musajja mulala asooka ye mulamu talina buzibu mubonabona nga basatu naye kali mulwadde. Gezaako tubuulira emboozi eno tumanye bino byajja bitya obulwadde bwajja butya obadde ogezaako tunnyonnyola omwana ono yekka yalina obulwadde kijja kitya okubanga omwana omukulu alina emyaka emeka omukulu? Omukulu alina emyaka 10. Alina emyaka 10 neyongeza eddoboozi mukwano. Alina emyaka 10. Alina emyaka 10 ate addako? Addako alina emyaka 8. Ate ono? Ono emyaka 3. Kijja kitya okuba nti taata oli mulala n'ono omulala bali babiri balamu ono yalina obuzibu? Kati obuzibu obwaliwo nti lwe natuuka mu Kampala nnyina we natuukira nga nkola obwa maidi. Kati we natuuka mu Kampala nga nkola obwa maidi omwami oyo yali omu kwabo mu maka ate nga ye yali asoma mu kumpa olubuto n'adduka n'agenda. Kati nange mu kutya okungi okuddayo okubuulira muganda wange yali andeese nembula nenkola ki nengenda nga ndi lubuto nategeera olubuto nga lwali myezi 4. Kati waliwo awo omuvubuka yeyanonda mu kunonda nandabirira nabeerawo n'omwana wange tubeera nga ndi lubuto. Yakufuna tonnazaala? Nga sinaba kuzaala nga ndi lubuto lwoli omwana wakalo yakuwa olwoli omwana omukulu. Kati oli mu kudduka nembeerawo nenzaala we namala okuzaala. Ono yakufuna kugambe yakulonda yakuwasa yakufuna nakola nakuwasa nga olina n'olubuto? Kale omwami ono mu kunfuna mu kudduka nga nvudde eri nasulanga mu kibanda kya firimu. Kati awo twesinkanira n'omusajja oyo n'agamba omuwala ono omulungi okubeera ng'osula mu kibanda kya firimu lwaki naye katukufunire ki kyolya. Kale nembeeranga nga bwensula mu kibanda kya firimu olwava najja nambuuza kiki buzibu ki nemunnyonnyola n'agamba tofaayo nja kukutwala ewange tubeere ffenna. Kati twagenda ewuwe ffenna awo embuya ekinawataka ne tubeerawo ne tukuza olubuto n'enzaala. Kati yafuuka bba omwe bibiseera? Yafuuka bba wange. Ng'olina olubuto n'abeera naawe? Kati oluvannyuma lw'okubeera nange oluvannyuma lwakubeera nange ne tukuza omwana oli omukulu olwamala kwe kufuna olubuto olw'oyo omwana addako. So wazaala oli ng'ono yakuwasa yakulabirira gwe n'olubuto lwo n'ozaala omwana n'amulabirira bwamala n'ofuna olubuto olulala olw'omwana oli owookubiri. Kati olutwabeerawo ne tubeerawo kati abawaaba omusajja ne beekyanga. Ab'omusajja abaliwa oyo gwe yali ono yanonda mu kibanda kya firimu. Kati oyamala okundonda lwe beekyanga agamba ffe tetujja kusobola okulabirira omwana naki ne maama wo
kyojja okukola tujja kusaba okole ki omwana omuzzeeyo ewaabwe bw'okomewo yajja kutwala waabwe waka ekitegeeza si wuwe ab'ewaabwe be bajja eno we twali tupangisa embuye kinawataka kati oba alaba nti ekyo kigaanye ate nga ndaba ab'ewaka bayingiddemu ensonga zaffe ez'omu maka n'enzirayo eri wa anti woono omwana we nali nkola obwa hawusikaalo nemunyonyolamu bwe namala okumunyonyolamu n'akubira ono omwami ono eyali yanfunisiza olubuto n'agenda kati bwe yajja ne tutuulamu ensonga lwe twamala ozituulamu n'akkiriza okukola ki okukomawo okundabirira n'aŋŋamba naye ojja kumpaamu ebbanga lya myezi 2 okunoonyeza wenda akola ki wenda akuteeka kati owoono omusajja yali ng'andabirira nemusiibula bulungi nemuganze ngenze munnange kubanga abafamire yammwe basazeho okukola ki bakugamba baŋŋaanye kyenakolanga ngenda wa sistange bamuyita Ruth Akazinga nga tubeerayo bwe twamala okubeerayo omusajja najja n'akola ki najja n'ampiikinga lwe yamala okujja okunona ne tubeera ffenna mu maka ne twabeera ffenna mu maka olwo nga gino oli omwana omukulu gwe yasooka okunzaalamu kubanga abeeryo lwe bangobaganya saagenda na mwana waabwe kati olwo twamala okubeerawo nga bakola ki nga nfuna olubuto olw'ono omwana bwe namala okulufuna nendukuza bulungi nagendanga ng'anywa eddagala ku dispensi nabe ng'anywa bulungi era nga bankebera ekyeri nga nsanga nga ndi bulungi bwe bamma nenkola ki nenzaala kati mu kuzaala ne bapima omwana ne batisiibula bulungi ng'omwana mulamu lwe natuuka okugenda okugemesa omwana omusawo n'aŋŋamba ggundikiro z'omwana ze yandibadde ayina okuba ng'alina si ze tusuubira so tugenda kusooka okukola ki okubakebera tubagyeko omusaayi tulabe nga bwe muyimiridde nenzikiriza omusawo lwe yatukebera amala otukebera n'aŋŋamba ntuno ki tulina nempulira nga kinkubye wala yabakebera gwe n'omwana mwonna nga mulina obulwadde tuyamala otukebera ng'aŋŋamba kati nga tetunaba kugenda wala tugenda kukubirako omwami wo yasooka okumbuuza oli mufumbo nze ndi mufumbo katugenda kukubirako omwami wo ajje tusobole okukola ki okwogeramuko tulabe kati yakubira omwami yamubuuza nti sebo gyebaleko nti kale nnyabo nawe gyebaleko nze musawo nkubiddeko wano enagulu waliwo ensonga zetubadde twagala ojje tusooke twogeramuko wategeddeko nti omukazi we yaleese omwana mu ddwaliro nti nategeddeko era nze nabaleese ne mbatuusaawo enagulu okugemesa omwana namuga kasokojje ti omusajja lwe yatuuka ewaka lwe yatuuka ku ddwaliro omusawo namugamba sebo tubadde twagagenda kutukole ki tukuggyeko omusaayi tulabe nga bwe muyimiridde nga famire yo omusajja n'agaana n'agamba nze tekijja kusoboka kati omusanga nga nyina mugenda kumpa kansolingi ki nze saagala era omusajja neyekyanga kyanga n'akola ki n'afuluma eddwaliro n'agenda kati omusawo kyeyakola nga atuwandiikira ebbaluwa ng'etutwalawa mu ddwaliro e Mulago twatuuka mu ddwaliro e Mulago era olwo baatukebera era nga kyekimu sa n'agamba tugenda bbawa eddagala naye lya wiiki emu tulabe oba lisiimye omubiri oba terisiimye kati yamala otuwa eddagala ne tukomawo ewaka lwe twakomawo ewaka omusajja ne mbimubuuliramu enkeera yalo n'atuwa bulungi transport ne tugenda mu ddwaliro kati mu kukomawo nga tuvudde mu ddwaliro nosanga omwami akoze eki agenze ng'ebintu byonna bipakidde mu nyumba kasita yamanya nti otegedde nti yabasiiga obulwadde kirabika n'apaakinga ebibye n'ava mu nyumba n'agenda kati okuva n'olwo saamanya oba aliriddawa kitutte ebbanga kibukyanga abitegeera n'agenda kitutte ebbanga okuva mu mwaka gwa 2020 okuva mu mwaka 2020 era twali mu mbeera ya covid ndowooza twali mu mbeera ya covid kati lwe yamala okugenda nga nvudde mu ddwaliro nga nkomyewo nga mpitala ndeddi wange yali mukyala musevensidde bamuyita mama Jennifer ne mugamba munnange mama Jennifer twagenze mu ddwaliro naye batusanze tuli bwetyo na bwetutyo naye omwami akoze eki angenzeeko kati ngenda kukola ntya lwe yagezaako okukubira omwami essimu ng'essimu takola ki tagikwata
nanga kakati omanyi kyetugenda kuba tujja kugendako mu LC twogereko n'abakulu tulabe ekyokukolera. Era mu Majenifu olwalyawo ng'akubira omu ku abo aba LC nga bajja nga tuulamu ensonga nga bansonderako awo ssente emitwalo gyali 10 ne nzigyamuko akafaliso k'abaana era mwekali omwo mu kayumba. Ne nzigyamu obuntu bwe yali andekedde tebwali bungi jasi yali keesi ya mwana kati olw'amaani akola ki ne tugenda mu kyalo. Tulwo twawerekera ekyalo oyo mukwano gwange yakubirira n'angamba waliwo ekibiina ekiwola ki ekiwola ssente bw'oba olina endangamuntu giteeke ku linki ekole ki ejje nkwewolera ssente bwe banaamala ozituwa nkuweereza ssente zinaakola ki ezikukomyawo. Kati bwe kityo bwentyo bwe najja. Ne bakuwola ssente mu kibiina ekiwola ssente ne bakuwola ssente nga mmeka? Gaali mitwalo 5. Lwe baamala otandika bizinesi eno gye tulaba mudaala guliko nnyaanya otunda n'amanda. Amanda gabadde nga ne kati engeri ya ssente kati nga kuliko omwana okulya leero alwadde kati nesooka ne mbiwumuzaamu. Bwe wagenda mu kyalo n'okudda abaana bo badde otambulanga nabo? Mbadde ntambulanga nabo. Kati wano akayumba kako? Akayumba tupangisa kapangisa. Olwo akayumba mukapangisa ssente mmeka? Mitwalo 4 buli mwezi byonna n'ettaka lyako wansi. Okay. Kati ssente emitwalo 5 wazeewola ddi? Nagyewula okuva mwezi gwa 6. Mwezi gw'omukaaga. Kati obadde wakazaayo nga mmeka? Kale simanyi bulungi kubanga bo bajja ne bakugyako ssente ne bagenda ne kati gwe tobala kyogamba? Akatabo kabeera eri mu ofiisi. Nawe olina okubala leka olaba ojja tumalamu amaanyi ate ogaye tomanyi ssente z'owaayo obanga mugaga ntomanyi z'owaayo bwe bakubala ekifuula nnenge. Nawe olina okubala ssente z'oba owaayo tozimanyi? Tosobola gattagatta mu kati tuula ogattegatte mumanyi ssente nezizizaayo bweziti era ziri bweziti. Waliwo ekipapula kye bajjanga nga bakola ki? Olina okubala, olina okuba balina ekipapula kye bajjanga nga lwe kale mukuteebereza gweweza ku mitwalo 5 kuva mwezi gw'omukaaga wakawuzaayo ssente mmeka? Nsuubira okubanga nakawezaayo emitwalo nga 15. Okuva mwezi ogw'omukaaga paka nakati giba emyezi nga5 nga waayo mmeka bazitwala bulidde? Emitwalo 5 wadde nnyinanga okuteekangayo emitwalo 2 bulidde? Buli lunaku. Aleka naawe okuva mu mwezi ogw'okutaano paka nakati ng'owa emitwalo 2 oba wakwayo emitwalo 15. Nati ng'olumu ntuuka nendemererwa nga sizirina. Wali omazeko omwezi omulamba nga towaddeeyo? Kyali kibaddewoko nga siwaddeeyo. Naye tusobola bbanga binaku wayo emitwalo 2 buli nnaku? Buli lunaku. Olwo niyo emitwalo 5. Omanyi ffe tukola emboozi nnyingi ez'enjawulo eri abantu. So abantu abalaba bino eno nabo bageze era bategeera. Tusobola okuwa platform abantu balabe ebiki ebigenda mu maaso neweekuba engwala gwe wekka. Kale okay ffe katukize tugende n'ekyo kasita kirungi wali abalaba era abajajinga. N'ekiba gy'oli emboozi yo ginnyonnyola obubi omuntu alaba n'agamba nedda omuntu analabika alina buno ffe tujja muyambako. Because okuva mwezi ogw'omukaaga wayo emitwalo 2 neeguba gumugumu wali badde osusa emitwalo 15 nze mukulaba okwange. Mpozi gamba okuva lwowaayo badde nga towaayo. Kwenakoma okuwaayo ku ssente ezo. Okay, kati bamala bakebera myezi banga ki omwategeera nti mulina obulwadde gwe n'omwana we? Gwali mwezi January nga 3/22. Ekitegeeza kirowoozebwa nti omusajja onalabika yakusiiga obulwadde bwe waddira nga yabukusiiga waddirayo. Kubanga kyengambira kaleke kajja kwekola. Kyengambira ekyo nti ayina ebiseera ebisinga lwe yalwalanga nga ngamba mpeereza ekikebe ekyo nenga nze sibimanyi. Mwalimu eddagala lyamira? Kati ng'amugamba nti empeke nga nnene tusooke tugimenyeemu ng'agamba gwempanga naye nga yenna ng'olaba akola ki akankana. Okay. Kati eddagala mwatandika eddagala gwe n'omwana? Ffe twatandika. Mwatandikira okumira eddagala? Mulijjawo eddagala? Tula bulungi osooka otere tumalirize. Kubeire Mulago. Mulago gye mugenda ne mukima eddagala? So ogendayo nga wayise ebbanga n'okima n'oleeta n'omwana kyekimu? Kansolingi yo twafuna kwolwo okuviira ddala kwolwo olunaku kubanga baagezangako nga batuteeka ku mwezi ogumu tusobole okugenda nga tulaba abo abasawo aba kansolingi. Okay. Kiki wali agadde okugamba abantu ekirala abatulaba kwe bali batulaba batufollowinga? Kale nze kye nandibadde nsaba abalabi
nti mbadde nsaba kunkwatirako okusobola okulabirira ku baana bange bano n'okunkwatirako mu mbeera ey'okusula ne mu mbeera ey'okulya. Olwo musula wawa? Tusula awo waggulu awo. Mulina ennyumba gye mpangisa ng'erimu ssente mmeka buli mwezi? 7,000 buli mwezi. So ne wano w'okolera emitwalo 4 alafu gye emitwalo 11 egiba gyetaagisa ate ebyokulya bya bebi n'ebirala eby'abaana ogambe biri bitya? Ebyokulya byo tetuli bulungi yadde n'akatono. Kuba olumu tubeera tufunye tulya kuba kati saa zino okuva ku makya paka saa zino tanaba kulya. Ono omwana yabeera watya? Addukirako mu baneiba? Munange bwaddukirako eyo bamuwa ne tubeera paka wenfumbya ne tukola ki ne tulya oba kawunga kaffe ne tulya ne tubeerawo mpola mpola. Okay. Ekirala? Kirala mbadde nsaba bankwatireko mu kabizinensi kange ako banyongerereko nsobole okukola n'amaanyi nsobole okusasula abantu bali be najjako akasente kaabwe nkazeeyo basobole okumpa ID yange. Kati wano otunda kina byotunda? Ntundawo nnyaanya, ntundawo ovakkedo, obutungulu na bbogoya. Nnyaanya, ovakkedo, obutungulu ne bbogoya. Karoti totunda? Ne karoti, ne wotameroni, nsujju. Bw'ogatagata bizinensi eyo gy'olina by'otundamu kapita ayinza bba mu ssente nga mmeka? Ali mitwalo nga 6. Iri mitwalo nga 6. So walietaze kwongeramu kina kikyolabe kiba kibula? Ndyetaaze okwongerako obumonde n'okwongerako amanda. Amanda togatunda? Amanda mbadde nga ngatunda naye lwambeeraga nti omwana abadde nga mulwadde nensooka ssente nenzitoolako ne zijanjaba omwana. Okay. So wali ogamba nti bali badde weetaaga kwongerako kinaki? Amanda, obumonde. Amanda n'obumonde. Ate butungulu nnyaanya n'ebirala babyongerako obungi bwabyo bakasitoma beeyongera wabyo bigira bitambulirako embeera nga bweri? Kale olaba nti akaseera kaliwo nagirayo ssente bakasoma mbadde nga nnyina ngajja n'akugulako kino n'akugulako kiri kati bwajja n'akubuuza amanda sirina n'adduka n'agenda kati yandize okugulako amanda nakino n'asanga ng'olinawo kimu enkya batagenda kudda ne wajja n'asanga ekintu nga kiriko mu bungi bwakyo basobola okuwagira. Ebintu bino emboozi eno ogambye LC yagitegeerako oyogerako nawe abakyala oyogerako nani? Mu LC nayogerako ne n'abakyala na Chairman God. Chairman Godfrey ye chairman paka eno? Paka wano yakulira eno wonna. Owabakyala ate yasula awo sayidi? Asula eyo naye. Wa? Eyo. Tali wala okuva wano eno wetuli? Si wala nga tutambuddewo. So otambula tugenda tutuukawo? Chairman Godfrey yatwala paka eno. Okay. Kyekyo ekisemba kyebaleeteraza okugamba omuntu. Abatulaba ku Good Talent era batugoberera, linnya lyange nze Sonko Muhammad. Ompya subscribing tutuukirira abantu ab'enjawulo tulabe tusharinga nabo ebizibu bye balina. Gwendi naye andi ne maama w'abaana 3 balina embeera ebanyigiriza nga bula ebitunga bwe bitambula. Yafuna obulwadde bwa mukenenya ate embeera tewomesa nakabulu okuvya ddala bakosebwa nnyo covid okutwaliza ewamu. Abantu bano beetaaga badduukirira era okubayambako ate nga nze mukulaba okwange olaba tuyambye ku balala bano kibeetaaga okubadduukirira okubayambako si kinene nnyo. Ndabanga ekitono muuko bizinensi ya ssente ntono rent yali mitwalo 6 ebintu ebifanaganako ng'ebyo. So I call upon mwenna ba followers baffe n'abantu abalala balina omutima omugabi era omuyambi. Omanyi bagamba omuntu okuyamba ku muntu kitegeeza kubeera ng'olina kingi nnyo wabula guba mutima ogwo. So tuve tulabe nga tetukwasaganyiza ku maama ono n'omwana Katonda yalimanya kyali tusasula gye bujja mu maaso. Mbadde nsaba abantu bagambe ekisembayo kiweetaze okubagamba. Abawuliriza kyensembayo bagamba kweyongera okwekuuma n'okwekebeza obulwadde, okutegeera obulamu bwo oyimiridde otya oba omwagalanwa wo gw'olina. Ate n'abakyala bannange bambi kyembakuutira obuteegabagaba ono n'oli bw'oba olina omuntu wo gw'olina nywerera ku oyo. Kyensembyeyo bambi obbakuutira. Kino mbadde nze nsaba gwe abakikolera nze otunule mu kamera bagamba amanya gange nze Gundi mbeera mu kitundu bwekiti nina abaana bali 3 nafuna obulwadde bwa mukenenya omwami yanzirukako nina amabanja wensula abamanja n'ebirala alina kyalina
nsaba okimpeereze nsobole okubeera nga nkuza omwana ono. Amannya gange Nzoka Obusinge Margaret, mbeera mu kitundu kya Kito Kirinnya. Abalabi bannange mwenna mbakubiriza okujja okunyambirako ku baana bange. Ssaawa zino ennyumba mwensula mbangibwa, awenkolera mbangibwa, bizinensi eri mu mulooni. Nsaba munziruukirire olw'obulwadde obwo bwe nafuna bambi. Mbasaba nga nfukamidde mukye munnyambe. Mujje mulabe ne mumbeera mwempitira. Gwendi naye olunaku olwaleero nze Sonko Muhammad tuli ku Good Talent. Gwendi naye olunaku olwaleero no maama w'abaana 3 yafuna akawuka ka mukenenya. Yakamusiiga omwami n'amala n'ateeka ku kkola atondeka nnyuma ne yeeyongerayo n'asigala yekka n'abaana. Anyigirizibwa embeera mwayita. Yeetaaga okuba nga tumudduukirira. Tusobola okudduukirira omuntu mu ngeri za njawulo. Okuwa amagezi oba odduukiridde, okujja n'okyalira ku muntu n'omugamba ebigambo ebimuzzaamu essuubi n'amaanyi oba omudduukiridde. N'omuntu asobola okukwata mu nsawo n'obaako kyokola. Asobola oba nti wa mitwalo 6 gyokka. Bizinensi tugibaliridde eri mitwalo 6 nayo. Mpozi ne wansi wasasula akayumba ke kakoleramu nako ka mitwalo 4. Tosobola obbaako kye tukola okulaba nga maama ono tumutaasa n'abaana be. Tulina omwana ow'emyaka nga 2-3 era naye yakosebwa obulwadde buno obwa mukenenya. Tubawe ebyokulya ebyokunywa n'ebirala. Mubeere bulungi.